bali mu nteekateeka esettinga bomu nga tugenda wano mu kalulu wano era bagenda kikola bulungi okujja ku ngeri gy'enkyabiza bayinza obutakikola kati gwe ali abweru wa Kampala tekikweyibaza nti olwokuba njogedde Kampala basobola okukyusaamu naye ng'ekigondola kyabe kikulu kyakujja Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu akajja nga baagala mumukwata nabagambye nti badde bapulaninga omukwata nga akomyewo oba nga bamuleka n'atuuka mu makaago bane bamusanga ku kitebo bawantu wonna ne bamukwata ye mission yaabwe nakati ekyaliwo naye ng'ekisinga okwewuunya omuntu ali ku bunkenke ennyo ye Muhoozi era yasinga okupikamu ekintu kino olw'ensonga akimanyi nti baali babaza omuzannyo gwabwe nga opposition yonna yaabwe tebamanya Kyagulanyi gye yava kati Kyagulanyi okujja mu sequence eyo mu line eyo yayonona buli kimu alabanga Kyagulanyi agenda omulemesa okufuga eggwanga ate nga kituufu kubanga Muhoozi n'okufuga eggwanga balina okumala okukyusa constitution si Munnayuganda Azuro ne kitaawe si Munnayuganda family yonna si Bannayuganda so balina okumala okukola ebintu bingi nnyo kati ayagala nnyo era afa nnyo bw'abeera mu meeting akuba emmeeza abuuza kino bayita ne chief justice bamwebuuzaako ne bayita atone gye ne bamwebuuzaako bute bagenda okikola naye olw'okuba nti bali bannamateeka bagano ekintu kino kimukola kikyamu kino tekigenda kuvamu kino kiri bwe kiti emisango gye mugenda omuggulako kigenda kubeerwa gikiyinza obutakola ate tulina abantu ku social media bloggers abafuluma information gye mbamuteesezaako okukola kijja kutubeera kizibu nnyo okuactivating ebintu mwagala okukola so kati nekibaleetera obuzibu so njala kutegeeza gwe wena kyali wange ali mu ghetto ng'oyagala okuproving information gyenkuwa mutandika okunoonya abaana bakaliyo abadde mu ghetto ez'enjawulo bwe mubasangayo mpozi nga bagenda buzz oluvannyuma lw'okuba exposinga naye nga badde baabula nga ne komanda waabwe yennyini abatwala ogete sitoki kyaddamulira abadde yeebuzaabuza ng'afukaanaba nga takyalabika ne mawulire ng'atambula Kampala Mukono Wakiso Ntebe ng'agendako Ebunyolo eyo mu Kampala muno nga bali mu kukola ebintu ebyokutegeka abayeekera mu bifo by'enjawulo naye ng'abayeekera ba gavumenti nga bo muzenyiri badde bazitegeeza gavumenti ng'ekigendera kyabwe kyakwatako Kyagulanyi Ssentamu kati gwe wenna anaagenda mu City Carnival gw'omanyi ekya bomu kyo baagala kikozesanga kanyeebwa okufunirako state of emergency n'okuteekawo curfew babenga basobola okulimitinga cloud gathering oba cloud olwensonga tugenda mu kalulu nga batya Kyagulanyi so ekyo mukitegedde bwe mmala okitegeera kiba kitegeeza nti mulina okwegendereza ennyo ne president wonna wooli nkusaba otwale information ng'eri serious olw'ensonga mmanyi nti ofuna intelligence n'okunsinga bino jagadde bikutegeeza ng'obudde bukyali kubanze gino gy'emirimu gye nsinga okukola mu budde nga buno bwakazigizigi muli abantu bangi nnyo abajja empapula z'okwesiba kuba pulezidenti abakyali maka g'abakitaabwe abakyasoma abatalina mirimu abalalu abategeera n'abatategeera eno yonna bakulyetinze point of discussion oba Museveni essaawa zino agezaako nnyo okuteekawo emboozi ey'okwogerako mu mawulire kati ngenda basaba Bannayuganda mwenda bawuliza akatambi kano ekintu ekyo mukireke kibeerewo kubanga it's their constitutional right ogenda okwesimba wabula ekigenda obbajjamu nammwe okutegeera nti bano bonna bali state funded kwe kuba nti omuntu atayina akyali mbazadde be akyali mu ssomero atayina mulimu aggyewa miliyoni 2 zagenda okuteeka mu kwesimbawo nga tasobola kubala ali wadde ya LC wonna agijjuza nga naye ya family esobola kutuula kati kyembagamba nti ebiseerimu ekintu mukirekane mukibeerawo temukiwa time bagenda kuleeta abantu bangi nnyo nabaga bakyalina ne Kyagulanyi gwe banoonya ne Kyagulanyi gwe banoonya ayinza okuva mu kyaki y'abalokole kubanga ono Silver Kyagulanyi ye yakyabalemesezza omuyimbi Silver Kyagulanyi akyabalemesezza kati waliwo Kyagulanyi gwe bazimba ali mu kyaki y'abalokole Samuel mu bitundu by'Entebbe awo yali mu bitundu by'Entebbe bakyamutetenkanya naye njagala kufuna ebifaananyi bye ne kyaki ne bwafaanana bamuzimba oyo kati njagala bagamba eyo tuleme kifula point of discussion olw'ensonga bo bakulyetinga ekintu ffe tujje tukyogereko tutwale obudde entalo zonna ezibadde oba diversion zonna ezibadde omwezi guno muzirabye bwe mutazoogeddeeko nnyo zigenze under the table ne zifiira awo badde balina okuactivating entalo endala nazo zijja kuyitawo tufokasinga ennyo kukuuma mukulembeze n'okutandika okunoonya enkwezenge na buli kimu kyonna eteetaagisa mwe temufa kuba ne bagenda okwesimbawo bagenda kuleeta abantu bangi bawuti pepe nzala kubeerako abantu 10 naye 10 kino omuntu omukulu ali ogwo Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde bonna balina constitutional right naye sooka weebuuze lwaki atalina waasula akyasula mu bazadde akyasoma atalina mulimu ate bamukkiriza okukola ki
bamukiriza okujja okukima nomination forms ane ekirajala musooka mutegeere lwaki chairman w'ebyokulonda buli kaseera akola press conference ng'akyusa amateeka balina kibabala kubanga ekisinga obukulu baagala ku disqualifying abakulembeze ba national platform bakandidate basinga obungi baba disqualifying mu eyo system gye bakama gyali mu kukola bagezaako nnyo okubaagala ba disqualifying kati ekirala bakandidate ba national platform mwenna abanaafuna kaadi nabalabula dda ne mbagamba mwegendereze nnyo mulina obutego bungi babateze